Ya, olwaleero nga mutulaba weekends. Yajja nice yayisa ate ne muzzukulu very nice. Kimanyi basekise gye muli eyo mutawaanya omwana wange. Saagala aleeta siriimu mu family. Omukyala wa NTV amanyikidwa nga Farida Nakazibwe mami akiguddeko abasajja ababiri abasinga okuba nti bamagala ku nsi kuno okuli Bruno K ne Isma basisinkanye balina bye batuuseeko era nga oba oliawo ebisobola okuba nti bibatwala mu maaso mpola mpola. Omukyala natandise okukankana emirimu agamba bano bayogedde biki kye bateesezaako n'ebisigaddewo byonna tukwaniriza anateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu kamuli amanya eddoboozi wa Mtantambi Kimso Rich Boy Maxwell Junior. Webula kuba nti otambula naffe, webula kuba nti otwagala, webula kuba nti osubscribinga kyali wange tusobola okuba nti tugenda mu maaso ffenna mpola mpola paka lwe tugenda okutuusa system gyegenda okugenda nga etuuka mpola mpola. Ngenda kusaba ekintu kimu ggwe omupya subscribinga tugende mu maaso ffenna mpola mpola ate ng'oliwaddemu okuba nti okomentinga nofuna opinion netufuna opinion yo kwogata n'okuba nti osindika story ng'osharinga mpola mpola paka lwetuuka ku bakyali baffe abalala mpola mpola. Olunaku lwaleero muzikirize ngende straight ku nsonga nabwe kityo tubeeko ne wekituusa. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Isma kugatta ne Bruno K babadde kabanango ebiseera ebisinga babadde beevuma okufa obufi nga Isma alangira Bruno K bino nabiri naye nga entawe si ndala entawe lwakuba nti oba oliawo musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K agenda mu maaso n'okuba nti yeefunza Farida. Farida nafuuka Farida era nga Farida yafuuka Farida. Bruno agenda mu maaso n'okuba nti amukubamu akayemba bakayita Farida. Akayemba kano kali kamusuusuuta n'okuba nti kamufuula omukyalo ow'ettabbu ow'ettendo. Bagenda maso ne bakola video mpola mpola nga video eno Farida yalimu mpola mpola mweno video era nga bingi ebyayogerwa mu kusooka nga bagamba nti oba oliawo Madamu Senyonjo yes ngoboli abagamba nti Madamu Senyonjo byonna byakola byonna byakola agezaako kuba nti oba agezaako kuba nti alumya nammere n'abakyala n'omusajja omukadde oba oliawo eyali amusibyeko akanyaga mpola mpola. Bruno K okuyingira system yasobola okuba nti naye bamukyaya n'okumugobya abakyala abali bamwetooloddeko. Jjukira Bruno K y'omu ku bavubuka abali awo abali handsome mu music industry bagenda mu maaso n'okuba nti buli abakyala bonna bali bamwepikira bagenda mu maaso n'okuba nti babagobera officially. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe agenda mu maaso n'okuba nti taking over system mpola mpola till today. Isma yatandika okuba nti amulangira ng'agamba Bruno K oli mwana muto nnyo ddala kiki ekikwagaza Farida Nakazibwe mpola mpola. Mpayo ensonga 5 lwaki oyagala Farida Nakazibwe. Farida mukyala akusingako emyaka. Farida mukyala oba oliawo akusinga mama omulamba. Lwaki ogenda maaso n'okuba nti omudetinga Farida wali badde ng'omutulekera mpola mpola. Bagenda maaso n'okuba nti basitenyiga ebigambo bingi nga amugamba nti Bruno K instead of okuyimba aliwa Farida. Now bano basazeho okuba nti obutakanya bwabwe babumalawo era nga Isma yagenze mu maaso n'okuba nti alumba omusajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K ne beekwata ne bateesa mpola mpola era nga bingi byayogeddeko nga bamugamba waayi wali nvumira ki wali nzalawulira ki bwe bityo. Farida nabwe kityo yabalabye natandika okuba nti ayisa akasimu n'abuuza Bruno K Bruno lwaki wamitinza Isma. Bruno namugamba nti ono omusajja abadde antwala speed naye nsaze okuba nti mumitinga kubanga ate simulabe wange mpola mpola okubeera nti crash wo tekitegeeza nti alina kubeera bulabe wange era tugenda maaso n'okuba nti twogera business. Isma agenda kuba nti anyambako okuzindikira music wange especially ku online afuuke my personal blogger. Zeze ensonga ezimu ku Bruno K zeyabadde agamba mukyala we amanyikiddwa nga yes amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe. Farida teyakomyoko yakubidde Isma namugamba nti owaye Bruno K omwagaza ati nga mbalaba muli mwenna kiki kyabaviiriddeko okuba nti musinkana kubanga ebintu byammwe sibitegeera. Olwaleero mwevuma enkeera mukwatagana ate enkeera oli bwakunsindikira oli abikola birala kiki muliko mpola mpola. Wano nno Farida yasobodde okuba nti afuna ansi okuva wa Isma ng'amugamba nti owaye omukulu yampise tugende ku kamisiti tufunemu ka langi era nabwe
bwekityo nange saaganye kuba nti nfuna offer y'omukulu ono era nga moments twafunye ne Bruno K mpolampola zabadde nnungi ddala era nga mwebaza okuba nti omusajja ategeera n'okuba nti omusajja atalina mbeera mbi yonna. Bruno K y'omu kuvubuka abenali nsinga okuba nti ntawanya n'okuvuma ku internet era nga ebiseera ebisinga oba oliawo omukyalo ono agenda mu maaso n'okuba nti akola byakola naye nga ate kibi nnyo okuba nti oba oliawo omusajja ono like nali mutawanya nfunye time nenjogera naye era nzikiriza nti oba oliawo Farida yafuna omusajja omutuufu. Farida asobodde okuba nti akakkana n'agamba bano ababiri okuba nti beeyagala ennyo kubanga ate mu kwegatta gemaanyi mpolampola kubanga ate bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo banenenga na bizinesi nnyingi esobola okuba nti zibayita mpolampola ate nga basobola n'okuwakinga bonna mpolampola olinafuuka manager olinafuuka omuyimbi kubanga ebintu bigenda bwe bityo mpolampola. Bruno K y'omu ku bavubuka oba oliawo wa talent naye nga yeetaaga amaanyi g'abantu okuba nti talent ye erabibwa mpolampola nti y'omu ku bavubuka bakyasiza okuba nti bayimba mu Uganda naye nga ate bw'otuuka kuba tunabuuza ennyimba gondi zaani okuggyako ennaku zino atandise okuba nti ayongeramu ku maanyi nti kiba kizibu kyokka nga muvubuka ono ali talented y'omu ku bavubuka abayimba n'ogamba nti yes omuvubuka ayimba mpolampola. Farida agenda okufuna Bruno K yali alina ebizibu ebimuguddeko ng'omukyala girlfriend we yakamusuulawo girlfriend we yakamulekawo era nga yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo anoonya ekkubo n'embeera yonna okusobola okuba nti yeefunza n'okufuna Bruno K asobola okuba nti adampingawo omukyala oli gwe yali amuvuga speed ate nga ne Farida yali yakasobola okuba nti afiira mukulu Ssennyonjo oba Yasiini oba anisimanye mpolampola we yamala okuba nti amusuulawo Sally I think we yasobola okuba nti amusuulawo nga kibeeza okuba nti oba oli Farida yali afunye omusajja omufere mpolampola nga tebalina kibagatta okujjako okuba nti oba oliawo oli abaza munne kasente mpolampola omukwano tegwaliwo love teyaliwo n'ekirala respect oba teyaliwo. Farida yasobola okuba nti abisuulawo n'anoonya omuntu gwasobola okuba nti amuwa ekitiibwa n'anoonya omuntu yasobola okuba nti amubeeramu n'anoonya omuntu yasobola okuba nti amukola buli kimu n'anoonya omuntu yasobola okuba nti amukozesa buli kyayagala mpolampola. Farida nakazibwe kwe kufuna Bruno K wano nno Bruno K yatandika okuba nti afuna ba opponents abali bamukuba okufa obufi ng'ate abamukuba kwabwe bali Isma finally abambi bamaze ne bareconciling era nga ekintu bamaze ne bakikwasaganya mpolampola tebalina tabo yonna mpolampola akugamba nti omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli ennaku z'omwezi 17 bubu Billboard Music Awards genda kubeerayo ennaku z'omwezi 17 wali eri ku Uma Showground mpolampola ngenda basaba mugende musooke mubeere nti muwagira music wa Uganda ngera mu commentinga na biki bye mulina okuba nti oba oli aba artist abalina okuba nti banominating baba comedian ki ba gospel artist ki mpolampola ate nga ba legendary tabasaanire okuba nti bali wadingibwa mpolampola. Bobo Billboard Music Awards z'ennaku z'omwezi nga 17 mpolampola zijja kusigala nga zitambula then tusobola okuba nti tukikwasaganya bulungi mpolampola. Bampita Rich Boy Maxud Junior Ntambi Jimso atantya gwentya ate nange bentya be bangi. Bye bye for now.